Paul, Bobby Jackson, AGALIWO Peter. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno gwa March omwaka 2026 not 2025 lwe lubadde olunaku mulindwa olw'okubeera nti Honorable Muwanga Kivumbi akomezebwawo wali mu Butambala Chief Magistrates Court ayongera okuba nga awera ennemba n'emisango egy'enjawulo naddala egyekuusa ku butujju n'ebintu ebiringa ebyo wamu n'abalala abawerera ddala 24 bano nga bwe bamuvunaana nabo. The Butambala Chief Magistrates Court has adjourned. Osobola okulengera by the way ebweru wabaddewo abantu ab'enjawulo abazze n'ebipande bonna nga basaba justice for Honorable Muwanga Kivumbi, at the same time justice for all political prisoners. The Butambala Chief Magistrates Court at the end of the day has adjourned the matter of Honorable Muwanga Kivumbi to March 31st, 2026. The state made an application to be given 6 months to conduct investigations without interference, which the defense team objected, citing that among the co-accused are school-going persons. The presiding magistrate also directed prisons authorities to conduct further examinations to ascertain the age of some of the accused, and the matter will return to court on the 31st of March 2026 for ruling to that effect. Olunaku olwaleero Honorable Muwanga Kivumbi bw'aleeteddwa mu kooti, gavumenti oba oludda oluwaabi lubadde lusaba luweebwe emyezi 6 bweddu nga lukola okunoonyereza. Kati nno kiba kitegeeza nti emyezi 6 bwe giba giweereddwayo, emyezi egyo Honorable Muwanga Kivumbi alina okuba nga agimala mu kkomera. Olwo abawaabi nga we bakola okunoonyereza oba onfuna bulungi. Wabula ttiimu ya Honorable Muwanga Kivumbi ey'abannamateeka kino bakisambidde kuuli oba bakisimbidde Baganye ne bagamba nti nedda ssebo tekijja kukola bwe kityo. Era ezimu ku nsonga bannamateeka ba Honorable Muwanga Kivumbi ze bawadde ze z'okubeera nti abamu ku baana be baamukwata nabo oba abamu ku baateekebwa ku fayiro ye kuliko n'abaana abasomi abagenda mu ssomero. Wano nno abantu bangi batandise okuba nga beebuuza nti abaana abasomi kijja kitya nti babadde baatwalibwa mu kkomera ery'abantu abakulu. So omulamuzi alagidde n'agamba nti bakole okunoonyereza okwamangu ennyo bazuule mu baana ki ab'amasomero era ddala emyaka gye balina gye egyo gyennyini egy'abaana abasoma. Still ku musango gwe gumu. Kati gye bikkidde ng'omulamuzi agambye nti Honorable Muwanga Kivumbi wakomezebwawo mu kooti ng'ennaku z'omwezi 31 March. Ojja kujjukira nti ne bail oludda olwa defense oba oludda lwa Honorable Muwanga Kivumbi lubadde lukola bukubirire okulaba nti Honorable at least aweebwa bail oba afulume atandika okuba nga awoza ava bweru. Mukadde ke kamu still lubadde lunaku lwakeetala era ku side ya the National Unity Platform olw'ensonga nti n'omu kubakulira akakiiko k'ebyokulonda ka the National Unity Platform oba akakiiko akamanyiddwa nga Electoral Management Committee omukulu kansala John Mary Sebuwuufu n'olunaku olwaleero abadde alina okuba nga alabikako mu kooti era nga Joel Ssenyonyi y'omu ku bannamateeka ababaddewo. Article 28(3)(a) of our country's constitution adumbrates very clearly that an accused person is innocent until proved guilty or until that accused person has pleaded guilty. Your Honor, none of those two critical conditions prescribed by the Constitution has happened. So, to say that he could be handed down a 14-year sentence is to adjudge him guilty. And
we have not gotten to that place at all. I don't even think we shall get to that place. Your Honor. Your Honor, the accused person is not trying to evade prosecution. And that is why we have presented very credible sureties. The accused person is a responsible member of society, a leader at that. He is saying he has no problem with being prosecuted. He's simply asking for temporary freedom on bail to be available as and when court does require him for trial. The rights of this accused person are very paramount, as we have stated, including the right to apply for bail. This person has been behind bars for quite a bit of time, and we have made commitment, the sureties have made commitment. This accused person will be in court as and when court does require him to show up. With these unnecessarily stringent conditions which are being suggested by our colleague representing the state. Our prayer again, Your Honor, is that the accused person be granted bail. He will be available whenever court does require him to be available. Hopefully, the state will be ready for trial because we are ready whenever that gets to happen. So pray, Your Honor. Bigambo bya Honorable Joel Senyonyi akozenga omu ku bannamateeka ba omukulu John Mary Sebuwuufu nkugambye omu ku members b'akakiiko k'ebyokulonda k'ekibiina ki the National Unity Platform. Ezimu ku nsonga zaawaddeyo ez'okubeera nti omuntu bw'abanga avunaanibwa abeera tannakakasibwa nti yazza omusango okuggyako nga kkooti ekikakasizza ng'eyita mu kumugezesa oba trial oba si kyo ng'omuntu oyo avuddeyo naye yasanguliza nti bannange omusango nagukola. Wabula Joel Senyonyi n'agamba ku bino byonna tewali kyali kikoleddwa. Mukadde ke kamu omulamuzi muzimu ku statements ezibadde zikoleddwa ayogedde ku nsonga y'okubeera nti omukulu John Mary Sebuwuufu asobola n'okusibwa emyaka 14. Kati Joel Senyonyi n'agamba mukama wange ow'ekitiibwa omulamuzi bw'okola statement efaananako bw'etyo obanga gwe eyawadde dde ensalawo oyo ng'ate omukulu tewali kyasaliddwawo oba ddala omusango gumukka mu vi oba tegumusinga. Mukadde ke kamu Joel Senyonyi agambye nti bannange bwe mubanga omukulu waffe oba John Mary Sebuwuufu mumuwadde bail tekitegeeza nti bw'anaabanga afulumye agenda kubaako engeri gy'atataaganya omusango. Era mukadde ke kamu n'agamba nti n'abantu be tuleese okuba nga beesimbawo nga abajulirwa oba bagenda okumweyimirira abantu ba muzinzi ate nga nabo bawadde obweyamo bwabwe eri kooti. Mulayini efaananako bw'etyo. Mukadde ke kamu Joel Senyonyi agambye nti John Mary Sebuwuufu si musajja alina buzibu na nsonga za musango zigenda mu maaso. Na bwe kityo ye asaba busabikala at least bamuteemuko afuneko ku ddembe ne bwe liba lya kiseera. Era wamaliriza agamba nti bannange tusaba busabi at least okusaba kwaffe kooti esobola okuba nga ekuwulira. Wabula gye bikidde mukwano gwange Joel Senyonyi katwongere okutunyonnyola ebibadde munda awo. We returned to court today regarding the matter against John Mary Sebuwuufu. This is a politically motivated matter. Because there's been several adjournments, somebody that was abducted, spent nearly a month in incommunicado detention, then eventually charged, been held for a while. We have been at this, making the bail applications, and then they adjourn again and again. So we thought that today, finally, Sebuwuufu will attain his freedom, because there was nothing still impeding. Prosecution is literally conceding the sureties we have presented. They are substantial, that's why they're not objecting to them. Of course, they've thrown around some problematic conditions which they're asking court to consider depositing a land title. But because this is not a financial matter, normally things like land titles are asked for in matters that are very pecuniary, involving huge amounts of money and so on. So they'll ask for land titles and so on and so forth. But
a matter like this one, inciting violence, which is normally used as a political charge, asking for a land title. But anyhow, what has bothered us the most is another lengthy adjournment, another 2 weeks, because we made this application a long while ago. We availed records of the sureties and all the other documents to court. Court has had them for a while. So for court to tell us that they are adjourning for 2 weeks, to give a ruling for 2 weeks, we think that that's not fair. A bail ruling in a magistrate's court, 2 weeks, another 2 weeks adjournment. We are uncomfortable with this. We think it's not fair. But we are going to wait for the 2 weeks, and hopefully John Mary Sebuwuufu will be granted bail then. Bigambo bya leader of opposition Honorable Joel Senyonyi ngate mukadde ke kamu yabadde munnamateeka w'omukulu John Mary Sebuwuufu kansala mulaine efaanana ku bwetyo. Joel Senyonyi mu bigambo byayogedde agambye nti omusango guno bw'oba ogutunuulidde at least tegwekweka nti guliko ensonga z'ebyobufuzi, era n'atutunuuliza mu ky'okubeera nti buli kadde bwe baba batuuse mu kooti baba bakola gwa kwongezaayo na kwongezaayo na kwongezaayo. Joel Senyonyi agambye nti at least olunaku olwaleero babadde bamanyi nti John Mary Sebuwuufu anaaweebwa bail oba anakkirizibwa okubeera nti eddembe lye limujjizibwa. Kooti, wuliriza kano, kooti tegaanye bantu baleeteddwa basobole okuba nga beeyimirira John Mary Sebuwuufu. Awo Joel Senyonyi n'agamba ekibadde kiraga nti babadde ku mulamwa nga bannamateeka ba John Mary Sebuwuufu. Wabula waliwo amateeka amakakali agasabiddwa mu kooti oba ebintu ebisabiddwa nga bizibu nnyo okukolebwa, omubadde n'okuba nga basaba ekyapa ky'ettaka ekya John Mary Sebuwuufu. Joel Senyonyi n'agamba nedda sseba ate kati wano baba basusse, tosobola kubanga osaba musajja kyapa kye eyakwatibwa ku misango gy'okubeera nti gya incitement of violence oba tiyakumaakuma omuliro mu bantu, ate omusaba ekyapa ky'ettaka ng'ebimu ku byalina okulekera kooti. Joel Senyonyi n'agamba guno omusango si gwa bya ssente. Ate batandika batya okubanga bannange batugamba nti ate omuntu aleka ekyapa ky'ettaka? N'agamba nedda eno ensonga nedda teyina bwekwataganira na byansimbi. Kati nno gye bikidde nga kooti ewadde weeks endala 2 omusango guno okubanga gukomezebwawo wali mu Nakawa Chief Magistrates Court. So that is what happened this morning at Nakawa Chief Magistrates Court, whereby Lord Councillor John Mary Sebuwuufu was applying for bail. The prosecution asked court for very stringent bail terms so that John Mary Sebuwuufu would be granted bail, but the defense team objected to that. The court has remanded John Mary Sebuwuufu and set 24th March 2026 to deliver its ruling on the bail application. Tujja kuba tulindiridde oludda olwo okulaba biki ebineeyongera okubanga biva ku side ya kooti. Kansoke nkupulengera akatambi kano mukwano gwange.
Exactly mukwano gwange. That is where we are now. Awe tuli. Ebintu byolaba bye bimu ku bintu ebyatuusewo ennaku 2 emabega n'ennaku zino eziddiridde. Olw'eggulo nga 9, luli nga 8, nga 7, ate era ne leero nga 10 wabaddewo embeera ey'okwongera okufaakuuza. Mu disitulikiti y'e Soroti oba mu Soroti City, ekibuga ky'e Soroti, mukwano gwange abasajja bongedde okubeera abakambwe ennyo ku batembi maama bidomola bambi bagezaako okudduka bajjewo ebyabwe tebabitwala. Munange ekibuga ky'e Soroti nga bw'olaba ebiri mu kugenda mu maaso mu Kampala, ne Soroti nayo kyatabuse. Abatembeeyi babagobye ku makubo. E Soroti abatembeeyi babagobye ku makubo. Era eyandibadde nga KCC yeeyo nayo esiba ku nguudo nga ekwata abatembeeyi n'okubajjako ebintu byonna na buli byonna bye bateeka ku nguudo z'omu kibuga Soroti. Ekintu kitandise okuba nga kigaziira ddala. Juzi nabalaga byali bitundu bya mukono, nzize mbalaga ebitundu ebyenjawulo. Ekyabadde e Kampala mukwano gwange tekiri Kampala wokka, kitandise okuba nga kigaziira ddala. And it is getting more bloody. Bikambwe. Ale, nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero, saabo bokka abadda ku masomero, wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.